Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire ebyo ebigenda ku kyayi ate ng'erudda ddagala njagala tubeere nga tubitunuulira. Ngenda babulirayo ebikolo bigenda kubeera 9 naye nga tugenda kutunuulira ebyo by'osobola okuteeka ku kyayi n'omunywa n'obeera nga wejjanjaba ate ng'eno bw'owomerwa ka kyayi k'oli mu kunywa. Bantu bangi mufuna ekizibu ky'okubeera nga musannyalala n'osanyalala otugalo n'okera ku makya ng'osanyaladde engalo osanyaladde ebigere obufuna obukufumita mu bigere ebyo. Beera ng'otunuulira nnyo bino ebigenda ku kyayi biyamba omubiri gwaffe ne guba nga tegujja kufuna kizibu ekyo eky'okusanyalala. Gwakifuna osobola okubeera ng'obiteekako ku kyayi n'obeera ng'obinywera ku kyayi. Naawe nga toyagala kufuna kizibu ekyo eky'okusanyalala tunuulira nnyo bino ebigenda ku kyayi bijja kuba bikuyamba olw'ensonga nti birungi biyamba emibiri gyaffe obutafuna kizibu ekyo. Tutandike n'ekisooka, tutandike ne rosemary. Rosemary oyo gw'olaba buli w'omuteeka ku kyayi takoma ku ekyo ky'okuwomesa kyayi wamu n'omuwunyisa akawoowo, wabula oli w'omuteekako aba akuyamba bulungi nnyo mu mubiri gwo, wamu n'omudalasini ogwo mulungi nnyo okubeera ng'ogunywera ku kyayi nagwo gujja kukuyamba okuyamba omubiri gwo. Cloves ezo z'olaba nazo nnungi nnyo singa onaaba oziteeka ku kyayi buli lw'ofumba ka kyayi n'oteekako cloves ezo zijja kuyamba okulongoosa omubiri gwo. N'amajaani gennyini ago g'olaba nago malungi nnyo naddala ng'ofunye amajaani amatuufu nago gajja kuyamba buli w'ogateeka ku kyayi oyo gw'ogenda okunywa. Ekisubi nakyo kikulu nnyo kukiteeka ku kyayi. Ekisubi ekyo nakyo kiyamba emibiri gyaffe ate ekirala kireeta appetite y'okubeera ng'ojja kunywa amazzi gwe atayagala kunywa mazzi. Buli w'onywera ekisubi ekyo ku kyayi kiba kijja kuyambako. Naye ekisubi kino buli w'okiteeka ku kyayi kikulu nnyo kyayi okubeera ng'omusengejja wadde nabiri byonna bye naakayogerako bw'obiteeka ku kyayi sengejja kyayi omunywe nga muyonjo. Ekirala gira oyo ayitibwa gira ne gira naye mulungi nnyo muteeka ku kyayi beera ng'obunoonya obuntu obwo abaana babutambuza bulungi nnyo abaana batambulira ku bugaali. Ekirala iliki oyo naye mulungi nnyo singa onaaba omunyweredde ku kyayi oyo. Agenda ku kyayi omukalu wamu n'ow'amata bigendako bulungi nnyo. N'entangawuuzi nayo nkulu nnyo naye obeera ng'ogiteeka ku kyayi obeere ng'oginywera ku kyayi ejja kukuyambako bulungi nnyo. N'omujaaja nagwo mulungi nnyo oguteeka ku kyayi nagwo obeera ng'ogunoonya. Ebyo bye nkugambye ebisinga osobola obigatta n'obisaako wamu okugeza nga rosemary, omudalasini, cloves, gira, iliki, entangawuuzi wamu n'amajaani. Ebyo osobola obisekula lumu n'obiteekako omulundi gumu tekirina buzibu. Naye bino ebisigadde ng'omujaaja kisubi ebyo osobola obyawula. Kyekyo njagadde mbabulireyo ebikola ebyo birungi nnyo mubeere nga mubinoonya mubiteeke ku kyayi. Bitundibwa mu butale, bitundibwa mu maduuka ebimu. Mubeere nabyo ewaka buli w'onywa ka kyayi beera ng'obinywera ka kyayiko. Ekyamazima togenda kufuna kizibu kya kusannyalala okusingira ddala okusannyalala kusumbuwa nnyo abantu. Ebyo biteekebwa ku kyayi bulungi nnyo ate ng'erudda ddagala lituyamba mibiri gyaffe. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.